Ochalaba okwanjula n'embaga. Thank you so much for coming. Waliwo kuyingira nga bwe biyitamu kale oluggi lw'emmanju bwe bigende mu sitoowa babikatte ku bya wiikendi ewedde. Yes, twagala kwebaza omwana Peter abamu ne ttiimu Lamanzaani bakuyita omwagala wo. Mukulu wangi tukyaleeta oluggi lufunze fuso tulinanga nnya dije labayo batabani bo baabo taata tuli mu kkubo tukyasomba batabani bo tukyasomba ali ekisaaki kakati ebintu biri baba jekejo leta kasodde omwana agenda Evelyn agenda omwana agenda obanga jekejo misa gisemakula kale mutunulire kamera enawali ettaala ate okubayo mugongo njagala mukakkane bwembuki guno gwe mulundi ogusooka Evelyn balamuba okufaamira mukakkaneeko wansi kakubalagire nga bali eno naye temuddayo ne mutandika okukinya omwana wange.
akwagala nnyo. Peter antumye nti akwagala nnyo. Byolaba bino antumye nti akola ki? Akwagala nnyo era oliyisayo. Tovangamu nga bwe weeyamye okumulaga ewammwe naye bwe yeeyamye mu byonna. Fitirini Peter agambye akwagala nnyo ekyamazima. Era ngambe mugweko mu kufuba wadde ye tabyogeresaawo. Webale kumwagala ate webale kutwagala. Bannange twebaza mwenna. Sisobola kale kyabo abatuwerekedde mwenna olwa mukwano gwaffe Evelyn. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Peter asiimye nnyo 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 mwannyase. Peter abasiimye nnyo mwenna ab'ekatikamu. Twasa enkoko eno okusaba omwanyako Namatovu atwale afumbire. Mukuleeta n'akatuusaako natukakuse naye olina okumanya nti omuziro gwe yeddira ntula so nga ate akabbiro muggo ogukwasizza ataliiko kamogo era bwebangawo ensonga otuukiriranga ne tuzigonjola. oyogedde
nswaza nsonga bali nnyo kunjagala kituufu ebyo olwaliro nsikiriza nkyonjagala thank you for having me kuba engalo ez'amaanyi abeewaffe ate kati ngenda kukyusa mayumba namadde okwetabulagikoja kwabebeyanza netudeko kubulawo pakalanakumawo kwetedde kulya buli nno kwanakoye kati wamu wakuuma sooka gonzeeko kisange ndali fresh nekwetako kasoda kafat ebyoli fantastic nekwetako omuyembe ogwo sazewo gukuletire wanira mukyokuna osooka onyweko kafutusaako wambiri gusobole okukera nekwetako matagano mukwano gwange kirabutone kiri mukalo ogumuzire waffe nekwetako mukwano gwange kubanga ate ekyo kyangu kyakufumba tolina agenda kufumba osooka ogire ogire gona ensaba bazadde bange tagwangu baleme kukuliisa nenetaakalabo kano kanomangu mulungi akunzaalira yebale kunzaalira yebale kunzaalira musajja mulungi wange yebale kunzaalira musajja mulungi abulubula musajja mulungi tunakulengawa enomugulu sabakakere mama wange omulungi yebale kunzaalira. Congratulations abagole bafe ab'olunaku olwaleero Sharifa Namubiru wamu n'omukyala Evelyn Namatovu mwebale nnyo okulondawo Delta TV tukola omukolo gw'okuteeka ku Delta banange gunyuma ate tuguwa obudde mu kaseera kano nga bwe tugambye nti tulina kusomeza 3 mu lumu tuyingira 2024 sokera ddala tulina okwebaza Katonda olw'okutukuma nga tuli balamu munnange n'abaana baffe n'abaami baffe ne bakyala baffe bonna bonna ne babeera nga balamu ekyo kyebalize Katonda kakati omwaka ogujja nga abaagalana mulina okubeera nga ate mukola kye bayita year plan n'okola resolution nti omwaka guno ngaffe abafumbo ebiseera ebisinga ogamba nze omwaka guno nteeka okukola kino nga ggw'omu si kibi naye ng'abafumbo kyandibadde kirungi bwe mubeera nga tuyingidde omwaka omupya ne mutula nsi ne mugamba omwaka guno tugenda kukola ki kaakati omu bw'aba nga akyerabidde muno n'omujjukiza mwasalawo kuzimba nnyumba mwasalawo okugula poloti omwami bw'aba akyerabidde omukyala ng'omujjukiza nti mwami jjukira twateesa tugenda kugula poloti tugende mu bannaffe abanjovu nti twateesa tugenda kuzimba tugende mu bannaffe abanjovu okitegeera kakati ate nawe omukyala omwami n'otamupeeka nnyo sente anti muli mu kusevinga okusobola okubeera nga mugula poloti oba nga muzimba ennyumba ebintu bisoboka obupangisa nga kiruma Njovu Junior School ate yo weeri nnyo okusomesa abaana bammwe ate era n'Enjovu Estates kale no munaye temwerabira kubeera nga mukola resolution nga mwe abaagalana oba kola business oba kuzaala omukyala n'otamala gafuna lubuto mulina kuba nga mukiteesezzaako nti kino omwaka guno kye tugenda okukola nze bamita Sharita mazima wanvu banaffe aba Sharita School of Beauty baddamu nga 8 January aba boarding nga 7 era omwana muleeta asome ebyenviiri tubatikkira nga bwe watulaba tubafunira emirimu ate nammwe abaagala okubeera nga mujja okusoma ate mutandikewo business tubayambako Sharitas by the World ye yankozeko enviiri ne makeup kale nomukwano leeta tukuteekera omukolo gwo gwonna kuba buli kyabya mikolo tukirina kugomesaabuza gawuni keeki decoration buli kimu nkwagala nnyo era ngamba nti happy new year by the way enshanga lumu ye birthday yange kale nebirabo mbikkiriza oba mobile money oba chapa oba motoka ogamba gwe kyonna kyonjagaliza ye birthday yange bwobola nga byenkola bikusanyusa oba nga nina wenkuyisiza wenjawulo oba nga nkutaddeko ssanyu essimu yeeyo ereeta mannya gange njagala nnyo essimu kati ze naafuna ngamba Sharita enamba ereeta mannya ki twagala kwagaliza birthday nnungi nja kusanyuka nnyo etasima ebulagiwa atakumira mpeera kunkumire betukola ffenna nange embagaliza omwaka omulungi sigala ngolaba Delta TV tuko what tukole ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba
wotoli sirya sinywa nze sebaka nyabo